Muganda wange njagala okulamusaako n'okwebaza gwe angoberera wano ku channel eno. Munnange batuyita KPJ Dream Goals Consult Limited. Naye ng'eno ye KPJ Dream Goals TV. Amawulire gennina. Ssaabasajja Kabaka nina video yiino. Oba ng'ambe nti alabiseeko eri Obuganda. Ekyo nakyo tekijja kukola kubanga Ssaabasajja Kabaka tasobola kulabika eri Obuganda ng'alabikidde ku lutambi. Naye video yiino etambula eraga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ayogeddeko eri abantu be. Video yiino mbalamusiza abantu baffe mwenna. Nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera. Saagala nnyo kubanga njikuwa mu buwanvu ennyo olw'ensonga n'amateeka ga YouTube. Naye Ssaabasajja Kabaka yeebazizza Obuganda n'Abaganda abamusabira nekyayogedde nti asanyukidde nnyo abo abagondera obulombolombo n'ennono, obuwangwa n'ennono. Yes. So muganda wange mwannyinaze bwe biti bwe biri era bwe biti bwe bigenda. Ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali byawala nnyo. Twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo. Nkakasa ng'okutemaatema n'okunnyonnyoka mu ebyo ebyogeddwa empologoma abantu bangi kati batandise okubitemaatema. Naye ggwe njagala naawe ombuulire obitegedde ki ky'owulira kati ng'omaze okulaba ku mpologoma, lwakuba nti era embeera nga bw'ogimanyi kubanga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda naye muntu olw'okuba nti ali mulwadde, anyigirizibwa, akosebwa, embeera yeeyo. Ate n'obutaggwaamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala. Twebaza Katikkiro, baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka mu kiseera nga ojja kunsonyiwa nti lwaki ntemyetemye okwogera kuno okugondera amateeka n'ennono za YouTube. So ekifaananyi kino kyova okiraba nga kiringa bw'okiraba, naye mu byonna okutwalira awamu kwe kwogera kwa Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. So ononsonyiwa nti nzikizaamu nembaako kyenkuwa, nenzikizaamu nembaako kyenkuwa. Si kagenderere ak'obubi, naye kagenderere ak'okukuuma channel yaffe nga weeri nga tetaaganyiziddwa. So n'olwekyo wenkutula kkiriza tukutulewo. Ebigenda mu maaso byonna tubigoberera era twebaza Obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka.
twebaza abantu baffe abagoberedde empisa, obuwangwa, ennono n'obulombolombo mu kiseera kino ekizibu ddala. Olwo nno bwe bityo bwe biri muganda wange gwe ampuliriza era andaba. Ssaabasajja Kabaka yagenda okujjanjabibwa mu ggwanga lya Namibia era gwe tuli mu kuwuliriza n'ebyo by'ayogedde eyo gy'ali mu mbeera y'okugondera ebiragiro by'abasawo nga twebaza abantu baffe abagoberedde empisa, obuwangwa, ennono n'obulombolombo mu kiseera kino ekizibu ddala. Nga bwe tutera okwogera bulijjo, amaanyi gaffe gali mu kwegatta. Tukubiriza abantu baffe okusigala nga bali bumu. Mukama Sirema Gwandaba okwebaza okutugobereranga enkya n'eggulo n'ogoberera bye tukola wano ku channel eno. Subscribinze nsanyuka nnyo. Abantu abasinga mukimanyi nti tutunda ttaka naye ate ebigenda mu maaso tuba tulina obbikuwa kubanga twagala weekuumira wano ng'olindirira information ku ttaka naye ng'ate ebisinga era osigadde obifuna nga bw'oteeka obbifuna awalala wonna. Batuyita KPG Dream Goals Consult Limited, tusangibwa wano Kawempe okuliraana ofiisi za NIRA. Kati nno munnange nga n'abalala babeera ku TV zaabwe ne bakuba obulango naffe tukkirize tukuba akalanga akaffe. Tuli KPG Dream Goals Consult Limited, tusangibwa Kawempe okuliraana ofiisi za NIRA, tutunda ttaka ate nga tutunda ttaka lya byapa byokka. So n'olwekyo gwe ayagala ettaka ly'ekyapa ojja kutwegattako ng'oyita ku 0700 34 10 31 ne 0757 62 92 95. Ettaka lyaffe lyonna lya byapa. Tulina mu bitundu eby'enjawulo okuviira ddala ku bukadde 5 n'okwambuka okusinziira w'oba oyagadde. Ploti ezo tuzipima mu 5 ku 100. Essimu ojja kuyita ku 0700 34 10 31 ne 0757 62 92 95. Munnange twogere weefunire ettaka naye nga bwe bityo bwe biri. Nsaba ka comment ko, ka share ko, ka like ne ka subscribe gwasoose okujja wano.